obadde omanyi nkuutiza bukuutiza wena ekintu kitono nnyo naye n'oyogera ebigambo nga 10. Edda mbadde mmanyi owandiika ng'abasawo. Manyi abasawo awandiika ebigambo ng'otegeerako ennyukuta emu yokka naye ggwe buli nnyukuta erabika. Hello, kintu, can we meet ku mabulooka? So I give you your reply. Abasawo mbafaanana bufaananyi naye siwandiikanga. Oba ogenda kusoma busawo? Naye gwe bw'osoma obusawo sigala ng'owandiika bw'oti. Balabika abasawo balinayo koosi gye babasomesa ekyusa empandiika ne bawandiika ebyo ng'enkoko ebitategeerekeka. Sigala ng'owandiika bw'oti bw'oba ofuuse Dokita Nantume. Oba ogenda kuba Sajoni Nantume ogenda kusoma busawo ki? Anyway, nsanyuse nnyo bw'ongambye nti ompise ntegedde nti ogenda kuŋŋamba reply yange. Kwegamba I can't wait. Kaakati kintu. Ebintu byonna nabirowoozezaako. Weebale nnyo. Kwegamba ate ako kansanyusizza nnyo. Thank you for thinking about me. Era nina ansa ye ey'ekitiibwa. Sooka olindeko jjimpa aneetegeke. Oba nkuba ekikalu oba nsiba amapeesa. Ansa yange njagala ngirisiivinge mu kitiibwa. Omanyi abakyala abalungi tebamala googera bw'asalawo okulowooza ku ky'omugambye kamala osiba amapeesa oŋŋambe ansa yange. Kakati kintu. So kimanyi kati ndi smart. Ansa yanga. Toli musajja mubi kyekisooka. You don't know how to use money. Oli extravagant oyonoona. Olinga agamba sente wenzikwata nzisuula mu ttooyi oba nzigaba bugabi. Sente nzifuna nenzikozesa kye zirina okukola. But Sema, what's wrong with you? Kati babalindako. Wompa sente nengula akagoye mba nzoonoonye. Indeed, what's wrong with you? Sikugaana kugula ngoye. Ekisinga okunnuma bwe tukwata sente nga za tuition ze tukuwadde mbu zino za tuition zino za kino. Ate gwozizza mu birala bakugamba ochakala n'obwala okola kino okola kiri. Sema, why don't you understand? Kati baba tubeere fair. Akasimu kange kaakano kakaddiye. Wenkwata ku sente zompadde nengula akasimu akapya mba nyonoonye. That nonsense. I will not. Neewerere. Ojja kweweerera. Osomera ani? Mumba mungasa ki wenneewerere? Sema kula. Nedda. Siyinza kusoma ng'ate wenneewerera. Mumba nga abatalina mugaso gye ndi. Nze kankole bwa kusoma mumuweerere. Okay, kati tulabe nga abataliiwo. Kitwale we don't exist. Nga weemuli. Okay, we don't exist. Weemuli. Kitwale bw'otyo. Lillah wallahi billahi tallahi ngenda gamba mama tetuddamu kuwawadde 10. And by the way, mama yakuzaalayo nnyoko. Naye nze sigenda kuddamu kuwawadde 10. And don't ever ask me for anything. Otazimpenga ajuwanga azimpa. He's my husband, I will talk to him. Nange muko wange nja kwogera naye.